bannaffe bagenda ku mawanga kuba kyeyo mubeere bulindaala. Amawanga agakukusa abaddugavu okubaggyamu ebitundu by'omubiri eby'omunda gateereddwa ku lukalala. Toseguka ndikuviire ku ntono. Newankubadde nga bakolera mu nzikiza, mwana wattu omulimu gw'okukusa abantu okubaggyamu ebitundu by'omunda gutinta era ng'abali emabega waago bafuna kiralo. Abantu bangi naddala abanaku okusingira ddala okuva ku mawanga ga ssemazinga w'omuddugavu baabwe bakukusibwa ne batwalibwa era ebitundu byabwe eby'omunda ne bibaggyibwamu. Amawanga agasinze okusongebwamu ennyo olunwe okukukusa abantu okubaggyamu ebitundu byabwe eby'omubiri eby'omunda kuliko Egypt, giyite Misiri, Libya, Nigeria, South Africa ne Kenya. Ekyewuunyisa okuggyamu abantu ebitundu byabwe eby'omunda kimenya mateeka, wabula yadde guli gutyo ababikola tebatya mateeka. Naye ng'okusingira ddala kino kiva ku nguzi ekudde ejjembe ku ssemazinga w'omuddugavu nga baabuwe abeenyigira mu mulimu guno bakozesa ekyogya mumiro ne baliisa abandi bakugidde n'oluvannyuma ne bakukusa abantu bano okubatwala baggyibwemu ebitundu byabwe anti bakifunamu bya nsusso. Okusinziira kwa alipoota okuva mu Global Financial Integrity, ssente eziri wakati w'obukadde bwa dola za America 84 oba akawumbi kalamba n'okusoba ze zifunibwa mu katale k'okutunda ebitundu by'abantu eby'omunda. Mu bitundu bino bye baggyamu abantu eby'omunda mulimu amawuggwe, omutima, ekibumba, ensigo nga nno kw'otadde n'ekitundu ky'eriiso ekyeru. Amawuggwe bagagula ssente za dola za America emitwalo 15. Omutima bagugula emitwalo gya dola ya ssente ya America emitwalo 13. Ekibumba bakigula ssente za dola ya America emitwalo 98. Ekitundu ekyeru ekisangibwa ku maaso gaffe bakigula emitwalo gya dola za America emitwalo 3. So ng'ensigo bazigula emitwalo gya dola za America 98. Okusinziira ku mikutu gy'amawulire okuli DW mu ggwanga erya South Africa mu kitundu eky'Edurban yeesingwa okukolerwa omulimu guno ogw'okuggyamu abantu ebitundu byabwe bino eby'omunda ku ssemazinga w'omuddugavu. Wabula okusinziira ku munnamateeka Frank Taiti, omulwanizi w'eddembe ly'obuntu okuva mu ggwanga erya Nigeria, agamba kyewuunyisa nnyo era kyeraliikiriza nnyo nti ensonga eyogerwako buli lukya eyongera okulanda kumpi mu nsi yonna, kyokka nga gavumenti z'amawanga kumpi mu nsi yonna zifuuse kyesirikidde nga ziringa ezitamanyi nti waliwo ekigenda mu maaso. Jjukira nga ntandika nakugambye nti ensonga eno egendera ddala mu maaso wabula mu nzikiza oba mu nkukutu, ng'amawanga mangi tegafuddeyo ku nsonga eno wabula ng'egendera ddala mu maaso ate ng'eranda nga luyiira. Mu mwaka oguwedde 2023 kkooti e London yasala nti omubaka wa paalamenti ya Nigeria Ike Ekweremadu mukyala we nga kw'otadde n'omusawo omusango gw'abakamuvi bwe beekobaana ne bakukusa akalenzi okuva mu kibuga Lagos ne bakaggyamu ensigo zaako ekyakwonoona. Kyokka newankubadde abantu bakukusa abantu naddala ku ssemazinga w'omuddugavu, kyokka newankubadde abantu abakukusa abantu naddala ku ssemazinga w'omuddugavu beeyongera buli lukya. Mu mwaka 2022 ekitongole ki World Health Organization kyakakasa ebifo 35 byokka ku ssemazinga w'omuddugavu yenna ebisobola okukola omulimu gw'okuggyamu abantu ensigo mu mateeka. Kino nno kiba kitegeeza nti bangi abakukusibwa batwalibwa mu bifo ebitali mu mateeka ekibaviirako okufa kubanga ababikola okubaggyamu ebitundu byabwe eby'omunda si bakugu olw'okuba nti batwalibwa mu bifo ebitamanyiddwa mu mateeka. Ensigo ze zisinga ennyo okubeera ku ttunzi olw'okuba nti bwe bakuggyamu emu
osobola okusigala ng'okyali mulamu. Engeri gye kiri nti omuntu Katonda yamuteekamu ensigo bbiri, kale bwe bakuggyamu ensigo emu osobola okusigala ng'okyali mulamu. N'olw'obukulu bw'ensonga eno, ensigo ze zisinga okukukusibwa. Kale no bannaffe, kino kituwa ekyokuyiga, naddala be bagamba nti mugenda bweru kukola okusingira ddala mmwe abatayita mu mitendera mituufu. Oyinza okulimbibwa nti otwalibwa bweru, kumbe bakutwala kukumaliriza, kukuggya mu kibumba mutima mawuggwe, olwo nno bakumalirize. Anti n'amateeka agaluma ababikola gakyali manafu ddala kumpi mu nsi yonna, ate nga abakukusa abantu olw'okubaggyamu ebitundu byabwe eby'omunda bakifunamu nnyo. Kale no bannaffe, twegendereze. Buli muntu w'oli beera bulindaala. Oyinza n'okuba nga si byakugenda bweru, naye ne bakuwamba buwambi nga bakuggya wonna w'oli. Kale nno tubeere bulindaala ate twesabire nnyo, waakiri singa kiba kikutuuseeko bakuggyemu nsigo, kubanga singa bakutwala ne bakuggyamu mutima kibumba mawuggwe tosobola kulama. Jjukira nabyo babyetaaga lwakuba tebifunika. Ensigo olw'okuba tulina bbiri, bwe bakuggyamu emu osobola okusigala ng'oli mulamu, naye biri ebirala mutima kibumba mawuggwe tulina kimu, era singa babikuggyamu wosiza ogw'enkomerero. Kale bannaffe, tubeere bulindaala, twegendereze, kubanga ensonga eno egendera ddala mu maaso, yeeyongedde nnyo okukyaka, wabula nga gavumenti mu mawanga ag'enjawulo zifuuse kyesirikidde, ziringa ezitamanyi ti ensonga eno egenda mu maaso naye ng'ekolebwa mu kizikiza mu kaseera kano. CBS FM.